Hajaruna Kasule Kamulegeya abatuuze gwe bafumudde nga Nabugisi Mufungize bw'abadde azze okubeeyanjulira bwe yawulidde nti olukiiko lw'ekyalo lugenda kutuula. Haji Kasula zene ssentebe w'eggombolola y'e Kasawo Rajab Ssentongo Mukasa era bombi olukiiko baluvuddemu nga tebalaba mabega. Ssentebe Mukasa asoose kwogerako eri abatuuze n'abategeeza omugenyi gw'abaleetedde wabula Haji Kasule bw'asituuse okwogera omutuuze n'amuyimirira mu maaso n'atandika okumusoya ebibuuzo ku ngeri gye yafuna ettaka lino eritawulirwangako nti lyatundibwa. Ali mu mannya g'obusuulu y'abannannyini ki saala abantu bekalyo bali bamuwadde amasiga kusaba mukuyambe mwoyo muki ettaka terigulibwa nga binye bantu jagenda kusasula akaboka ebinyeero. Omugagga agamba nti omu ku bafamire ye yali muguza nga n'ekyapa yakirina. Abafamire abagamba nti eyatunda tete yabategeezaako bamukkiriza bamumanyi nti waali. Abafamire ya Kamada Kadduwanga nga bakulemberwawo omusika Ali Kisekka bamuwagidde ne bategeeza nti ettaka lino balirinako ebiwandiiko era ekyapa kya Haji Kasule ekya special title kijingirire. Bo abagula ettaka ne bamanya gye baligulira oba baligulira mu bbaasa bakole ki bamutuleetere. Ffe tetutundanga ttaka abaana ba Kamada era abo abagamba nti yatulekera ettaka lino nga tuli 18 tetuvangawo ettaka lyaffe teribeerangako lyabo abafere abajja okulibba obubi. Bamukubidde enduulu n'okumukasukira amayinja nga bw'atambula mu kungujjo n'alinnya emmotoka adduka ekibabu era agamu ku mayinja gakubye endabirwamu y'emmotoka ekika kya Nuwa namba UAN 216M neyatika. Haji Kasula agamba nti ettaka lino aliriko ne mwannyina omulala ayitibwa Sala Nakato eyagenda e Malaysia okusoma ng'omu ku bafamire y'omugenzi Kadduwanga nga ye Moses Damulira ye yali baguza. Era muganda waabwe era yafuna letters of administration n'atunda okuguza Sewankambozi gwe simanyi nakukola ki nakumanya paka byatuuse ku Nakato nze gwe nkola ki era gwe nkiikiridde. Ettaka lino yagala okwekubyako emiggo ng'omuzi nga buli omu amanyi nti nze Namujaze neeko baana ne Kamulegeya okufunda ettaka lino era bangi abatuuze wano mwajja nga mumbuuza emya gw'otutunda kama yalina obwongo obusobola okukola ekyo embadde asike mu kintu ekyo era sisuga kufunda ttaka lino. Bassentebe okuli Mukasa Ssentongo wa Ggombolola Kasawo ne mmeeya wa Kasawo Town Council James Mulinda basabye abantu okusigala nga bakakkamu ensonga zinoonyerezebweko. Olwedde yakikola ava mu ki ate kyakwewunyisa mwana si muzzukulu beneficiary mulamba yakikola ki ye yakikola. So mbegayidde bashe abamanyi munoonye bunoonyanga solution tukoze tutya. Judith n'abakooba awamu ne Dr. Samuel Mayanja okujja mututaase ku bunyazi bw'ettaka obugenda mu maaso mu ggwanga lino. Saulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.